nga bulijjo tuli ku mukutu guno Gwanda Standard News nenda Element Man muzzukulu wa Mugema nyongera okubebaza mwebalegena maaso n'okubeera nti mutugobera nkakasa tuli ku TikTok nga kotadde ne YouTube kale gwe wenna gamba munno agene maaso atulabe atugoberere ate agene maaso n'okubeera nti alaikinga njagala okutegeeza gwe wenna ekyamazima nebaza mwenna bagenda maaso tufollowinga ku TikTok TikTok bakoze eki bamponizeemuko mukama bamanyi butagijjawo naye kyonji video gye nataddeyo bagijjeeyo ate nange nengenda mu maaso n'okubeera nti nkola ki kuba nange nenjidelitingayo njagala okutegeeza gwe wenna atulaba weebale kubeera nga otugoberera ate nkusaba genda maaso tunoonyereze otusalikinge ogambe ne munno anti lubondaba n'ekyelementi kyange kitegeeza mba nnyingiddewo okubeera nga nkutuusaako bino byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga kati nno njagala kutegeeza gwe andaba olunaku olw'enkya olwokubiri bugenda kubeera bwe buti essaawa nga ziri mu 6 awo nga tumaze okutegeera ani ssentebe w'ebyalo oba ssentebe w'ekyalo ekyo gy'oli ekyamazima waliwo ekyenjawulo kyendabe mu kalulu kano bassentebe batadde ssente mu kalulu buli omu yeebuzizza ssente zino ekyamazima abantu bano bazigyeewa ssente zino abantu bano buli omu yeebuuza ssente zino zivuddewa era nga buli omu agamba naye ssente nga zigenze naye kye neebuuza simanyi lunaku olwaliro njagala nku emitendera bassente bano gye bayiseemu okubeera nga bakola ki bafuna ssente oba oli awo n'ebibiina byabwe byentegeddeko bye zaabawadde waliwo ebibiina ezaabawadde gyentegeddeko kyokka nga ebibiina ebimu biganye okubeera nti bigaba ssente kweganga bo beetaddemu abamu ne babakwasizaako kati nno olunaku olwaleero byenjagala nkuwa emitendera 5 egyo gyonnyini abantu abo gye bayiseemu n'okubeera nti bafuna ssente zino emitendera gino njagala okutegeeza nti gye buvuddeko akalulu ka ssentebe kagenda mu maaso ne kabeera nti kalangirirwa wabula wakati mu kulangirirwa bangi ne bagamba nti ekyamazima olunaku olwaliwo katukyuse ku bassentebe bano abamu babadde bafudde kwegamba abamu bafudde bannantagambwako kati olunaku olwaleero oba olunaku olw'enkya bannantagambwako be bagenda okubeera nga bajja mu ntebe zino ate bateekemu abantu abalala olw'ensonga ti bannantagambwako bano babadde balemesezza ekyalo okubeera nga kikulaakulana kati nno olunaku olwaleero oba oliawo kwe bagenda okubeera nti bannantagambwako babajja mu ntebe ate bafune abantu abalala be bagenda mu maaso n'okubeera nti bateekamu olw'ensonga bangi babadde bafuze ebyalo kumpi emyaka n'emyaka nga tebavaayo nga tebaggyibwako nga tebagambwako kale nga n'ebyalo byafuuka byabwe nga n'abamu bakola bye baagala bassente abamu babadde basusse okubeera nti batambula ne stampu ez'ebyalo nga ssentebe aba ali mu kibuga ne bamukubira essimu owange waliwo wanayagala okutunda kale kanzije agenda okunoonya stampu mu ofisi nga teriwo kumbe nga yatambudde edda nayo ate nga ssentebe ebiseera ebisinga aba ali wala kakati nno bassentebe bano olunaku nakugamba nti zigenda okuwera essaawa nga 5 nga tumaze okutegeera ani ddala omutuufu ssentebe akwatidde ekibiina oba akwatidde oba ayiseemu oba tayiseemu bangi bali mu kwewera nga bagamba nti bangi bali mu kwewera nga bagamba nti oba abamu tugenda kubaggyako abamu tugenda kubaggyako
ate abalala bo bagenda kubeera nga baddako. Lunaku lwa nkya enkya kigenda kubeera nga kyetogoda era nga lugenda kubeera bwe luti ng'ekyamazima tutegedde omutuufu ani nannyini kyalo kino. Enkya tugenda kubeera nga tutegedde omutuufu ani nannyini kyalo kino, naye olwedde naye kyenjagala okutegeeza gwe wenna omulabi nti bassentebe bano mu kusooka bazze nga babongerayo nga bamu bagamba bassentebe babavaako, abamu bagamba teri kulonda, abamu bagamba tegukola ki, naye mu kaseera kano buli omu yeebuuza kiki oboolyawo kye bagenda okuzzaako, kuba njagala kubuulira nti akalulu kano bukyanga gavumenti eteeka akalulu, ate kano abantu kwegamba bakataddemu nnyo amaanyi, ate ne bagenda mu maaso n'okulaga vibe nga vibe eno bangi babadde bagamba nti nga vibe eno bangi babadde bagamba nti ssentebe bano ssente bazijjawa. Bassentebe bano ffenna tukimanye bulungi nti gavumenti buli mwezi ebawa $1,000. Bangi bavudde ne bakanira obukulembeze buno nga bagamba nti obukulembeze buno ekyamazima $1,000 ddala omuntu asobola okubeera nga agukozesa bino na bino na bino na bino na biri, naye ate wakati mu kugenda mu maaso n'okubeera nti bassentebe bano bateeka ssente mu kalulu kano, abamu ne batuuka n'okwebuuza ddala ekitu so ne mu palamenti bagezaako okubeera nga bakikubaganyako ebirowoozo nga buli omu yeebuuza amaanyi bassentebe ge batadde mu kalulu kano gavaawa. Bassentebe bano nga balaze ssente ddala ekituufu ssente zino zivaawa? Ddala ssente zino zivaawa? Era bangi ne bagamba nti katutunuule katulabe ekigenda okuva mu y'ebiraka. Kati nno njagala okutegeeza lwe lunaku olw'enkya era lugenda kubeera bwe luti ng'ekyamazima ekituufu kimaze okutegeerekeka nti ssentebe ono yagenda okubeera nga awangudde. Oli ku Standard News, nange da Element Man muzzukulu wa Mugema. Ku mulundi guno bingi ebigenda okukyuka ku bassentebe b'ebyalo bano nga n'abamu oboolyawo bagamba nti bafuze ebbanga lya myaka n'emyaka, naye nga ku mulundi guno bagenda kubaggyako, ate nga n'abamu bagamba nti ssentebe ono ekyamazima bawadde batukutte bulungi, naye ate tugenda kubeera nga tubongerayo omukisa. Njagala okutegeeza nti bassentebe abapya babadde bakufugidde emyaka kumpi 8, era nga mu myaka gino basooka kufuga emyaka 3 ne bagenda mu maaso n'okubagoba n'okubongezaayo. Kale kwegamba bazze babongezaayo, era nga bangi bagamba nti President Museveni wakati mu kubeera nti agenda okulayizibwa okulinnya ku ntebe y'eggwanga balina sooka kulonda bassentebe b'ebyalo bano, ekintu ekitasoboka. Kati kino ekyaviirawo bassentebe bano ne bagamba nti kale naffe katugende mu maaso n'okubafuga nammwe mututegeere, era nga bano baali tebalina ssuubi kubeera nti bagenda kubeera nti ekyamazima bagenda kubawa oba bagenda kufuna olunaku babalonde, kuba gavumenti emabegako ffenna tujjukira bulungi yavaawo n'egamba nti terina ssente, era bassentebe bano bagira balindako, era bassentebe bano bagende mu maaso n'okubeera nti bafuga ekyalo. Kale bino byonna mbikuwa wano ku nsinziirano ku mukutu gwaffe ogwa Standard News, nange da Element Man muzzukulu wa Mugema. Nga bulijjo njagala kutegeeza nti kati essaawa mulindwa ebadde yogebwako ya nkya, naye ebibuuzo we biri ti ssentebe bano ekyamazima
sente bazijjawa ze batadde mu kalulo kuba okusinzira ku bassentebe bano bangi bazze beebuuza okusinzira ku drive ze bakuba amamotoka ge bavuga kwegamba nga n'abamu oba oliawo bazze bafa waliwo ku bassentebe abazze bafa gye buvuddeko nga mbadde ngamba wa Haji Jaberi owe Maganjo waliwo Saidi Zeye Mbale yafa n'abalala kino nno gavumenti yavaawo n'egamba nti ssentebe bw'aba afudde nga tetunnaba kubeera nti tulonda ab'ebibiina basale amagezi okubeera nga ekyamazima baleeta abantu abo oba abantu abo babatuuza bagende mu maaso n'okubeera nti bakola ki ebibiina bireeta abantu abo bawandiise kuba okulonda tekugenda kubeera nga kusazibwamu okuleka nga omuntu oyo afudde nga amaze okulonda n'alangirirwa ebyalo ebyo bye wagenda osinzira okubeera nga bategeka abakulembeze b'ebyalo ate nabyo si kyangu nga bassentebe nga amumyuka gwabeera alonze oyo yaba agenda mu maaso n'okubeera nti ekyamazima nga amyuka ekyalo oyo nno njagala okutegeeza nno be bakulembeze kati nno mu kaseera kano eggwanga litunuulidde ebulayo saawa busaawa okulonda kuno kugende mu maaso n'okubeera nti ekyamazima buli omu alage amaanyi bassentebe mulaze amaanyi ekyamazima bassentebe mulaze amaanyi ku lunaku luno ffenna katwebuuze nti balina bizinensi oba naye njagala nsooke nkuwe ensonga ziringa 5-6 bassentebe bano abasinga obungi we bafunidde amaanyi ne badda oba oliawo ne bakomawo ate ne bagenda mu maaso n'okwesimbawo ku bassentebe bw'ebyalo bino kakati option esooka bassentebe bano okuva bwe bategeera nti ekyamazima okulonda kugenda kutandika ffenna tukimanyi bulungi nti abakulembeze bano babako essente ze bagenda mu maaso n'okubeera nti ekyamazima bafuna bwe basayininga endagaano babako ssente ze bagenda mu maaso n'okubeera nti bafuna ekyo kiri wonna kiri ggwanga lyonna wadde nga oba oliawo ebimu bagamba nti ekyamazima bigenda mu maaso n'okubeera nti biyimirizibwa naye ate ku mulundi guno ekyamazima bigenda kubeera nga ndowooze nti endagaano kwegamba ssentebe kwegamba ku ndagaano gye yasayininga eyafunako kwegamba n'afunako emitwalo 10 abadde atereka emitwalo 2 oba gumu okuva we bategeera nti bagenda kulonda mwe musooke mulabe endagaano ezisayiningibwa ku mataka endagaano ezisayiningibwa ne mu bintu ebirala ssentebe bano bwe yategeera nti okulonda gye kuli bangi bazze basayininga endagaano naye nga ku ndagaano zino kubaako oba oliawo n'ensimbi ze bagenda mu maaso n'okubeera nti bateeka kwegamba ssentebe bw'aba afuna emitwalo 10 alina akakiiko ke nga ku mitwalo 10 egyo ssentebe bw'aba atambudde ne vice mu kutambula ne vice we n'amuwaako kamuwadde n'amugamba nti owaayi zino nno ziraba anti obimanyi munnange bye tugendamu bya kampeyini kanterekeyo ekyebiri paka okutuuka kampeyini we zinaakola ki bwe zinaatandika awo nno abamu bwe batwe bazze batereka ensimbi zaabwe nga bagamba nti ekyamazima ebyo nti nga balinda obululu ate njagala okubuulira nti ssentebe ebiseera ebisinga woofiisi ezisinga bwe batereka endagaano zino zibaako omutemwa oba 30% oba 20% oba 5% era ng'omukulembeze alina okufunako kagabana ne banne akakiiko ke wakati mu kugabana n'akakiiko kano ate ne bagenda mu maaso n'okubeera nti nga ssentebe naye abaako n'ensimbi z'atereka okwo nno gye gimu kwe muwaatwa abantu bano gye bazze bafunamu ensimbi okugenda mu maaso n'okubeera nti oba oliawo
nga bazitereka okutuuka kampeyini bwe zituuse. Njagala okukubulira omutendera ogwokubiri basente bano engeri gye bazze bafunamu ensimbi n'okutuuka olunaku olwaleero emitendera omulala guguno. Njagala okubuulira ggwe nti waliwo bassentebe abamu bw'okuba bwe yategeera nti ekyamazima azze mu kalulu kano oba agenda kubeera nga azze okwesimbawo, abamu ne tulowooza nti ssentebe alina ensimbi nnyingi, naye nga n'abamu babadde batambula ne sitampu zaabwe nga tagikkiriza muntu mulala okubeera nti ajja amusayiningire ssente azisangewo. Ssentebe ono nadde oba ssentebe abamu bwe bategeera nti ekyamazima balina ebintu bye bagenda mu maaso n'okubeera nti bakuba okugeza, waliwo bassentebe abamu ababadde batambulanga ne sitampu nga omulimu we gubeera okugeza ogw'okusayininga ettaka, ayagala bwebanga bamwako obukadde bwe bubiri aba ayagala bubeere bubwe nga talina gwawaddeko n'omu. Ekyo bassentebe abasinga bakirina, era nga ssente ezo ezimu ku ezo bw'atwalirako abantu be ekifi ky'ennyama kugeze nti oba atuddeko $5,000 ayagala kadde kamu emitwalo nga 95 azitereke alinde kalulu. Era abamu babadde beebuuza, naye ddala bassente bano omutwalo ogumu mubadde mugenda mu maaso n'okugukolerera kiki ennyo kye mubadde mufuna? Mulimu bassentebe abatakwatagana b'akakiiko kaabwe nga akakiiko kano bakassawo ng'ebifaananyi, era nga ebintu ebimu naddala bikwatagana ne ssente nga ssentebe ono tabiyingizaamu banne, wabula bwe kituuka okubeera nga ekintu nga kyawamu wabajjukira nti nina bakulembeze bannange, naye nga ekikwatagana ne sitampu oba nga kintu kyakusayininga ssente, nga ssentebe ono oluusi yebba ku banne bw'atyo n'agenda asayininge endagaano, nga mu ndagaano eno bw'atyo n'asobola okubeera ng'afunako ezimu ku ssente, era nga oluusi we bamukubira essimu nga asooka kubabuuza muli luddawa, n'amugamba nze kanzije ku woofiisi awo, bwe nzija ku woofiisi nze ngenda basangayo. Olaba ssentebe kujja nga yeebuzaabuza n'anyumyako banne b'oluusi baba asanzeewo nga sitampu ye emuli mu nsawo, n'abaako n'empapula zaatwala zibagenda okwerako endagaano, banne bakanya kwebuuza naye omukulu ono akuttewa. Ogenda okulaba nga tebaddamu kumuna, wabula aba agenze kusayininga ssente ezo zennyini zagenda okubeera nga yeeyambisa mu kalulu. Ate nga akalulu kano njagala kutegeeza bangi babadde bakasaagisa, era bangi bavuddeyo ne bagamba bukyanga akalulu kano kabaawo, ke kano akalulu kekisoose okubeera nga tulaba akalimu embiranye ey'amaanyi, ate akalimu ssente ez'amaanyi nga eziteereddwa mu kalulu kano. Kale gwe wenna atulaba, ezo nno ze zimu ku ssente oba oliawo eziteereddwa mu kalulu kano, nga bangi beebuuza naye ddala ssente zino zigenda kubeera nti zivaawa? Egyo nno gye gimu ku mitendera bassentebe bano gye bagenze okubeera nti babaako n'engeri gye baterekamu ssente zaabwe. Ensonga ey'okusatu, bassentebe bano engeri gye badde bakwatamu abantu bennyini ssekinnoomu be bavuddeyo ne bagamba nti ekiba kibe, ssentebe ono katumuyirewo omubiri agende mu maaso n'okubeera nti amaliriza kampeyini ze. Bangi ku bassentebe naddala okwetwala eggwanga bazze beebuuza tugenda kuyimirirawo tutya mu kalulu kano, naye nga bangi bo bazze bagamba nti akalulu kano twagala ekyamazima kabeere ak'amazima n'obwenkanya, naye nga wakati mu kubeera nti batambula oba kwegamba okuva akalulu kano bwe katandikawo, bassentebe bano ne batandika okubeera nga beeyisa obulungi eri abantu, naye nga njagala kutegeezaako nti emabega konna era bangi bazze bebuuza naye ssentebe akyusa eki? Ssentebe ennaku zino nga wampisa, ssentebe eyali ayita ku bantu nga tababuuza, kyokka kati y'omu mu kaseera kano
agenda maaso n'okubeera nti ababuuza. Tegedde kati bino bye bimu ebigenda maaso era bangi waliwo abantu oba olyawo be batunuulidde nga bagamba nti tebamanyi oba banaawangula oba tebaawangule olw'embeera oba olyawo basente bano engeri gye babayisaamu n'engeri gye babatunulamu engeri gye babatunuulidde ate nga n'ebintu ebirala bingi bizze bibeerawo eri abakulembeze bano anti nga basente bano beebuuza ddala ekituufu kyekiriwa kuba ngambye kuba omulimu gw'abassentebe oba nange kinja kundeeta oba ekinyegenyege nange nvuganyemukko naye mu maaso eyo si kati bassentebe bano bangi bazze bagamba nti ekyamazima ssente oba oliawo ze batadde mu kalulu abamu bagamba nti zivudde mikwano gyabwe oba n'engeri gye babadde bakwatamu abantu era nga wano we tulabidde ssentebe abadde ow'empisa abadde atalina mpisa beebo bassentebe b'ebyalo abamu babadde n'empisa abati babadde na mpisa naye nga buli omu alwanira kifo ekyo ekimu era bangi b'obadde ogamba nga bangi bagamba nti ssentebe ono ekyamazima lwaki yeemaliridde olw'okuba nga n'abamu ku abo abavuganya tebalina bantu oba oliawo babawerekerako naye nga mu kaseera kano abantu beebuuza omanyi akalulu kano kazibu omuntu akwagala ate kano akalu k'abassentebe olabira akwagala n'atakwagala kuba ko ka mugongo ate ogenda okuvaawo ng'otegedde ssentebe y'ani ani agenda okukwatira ekibiina kya NRM oba ekibiina kya FDC oba ebirala nti ddala ono yagenze maaso n'okubeera nti awangula ekifo ekyo kyabaddemu ekyo kye tuyita bassentebe kwegamba amaanyi bano abantu bano ge balaze bassentebe b'ebyalo buli omu akyusa okwebuuza naye ddala ekiki ennyo naye nga amaanyi gano ebiseera ebisinga ndowooza obadde olaba kampeyini zino nga abantu abamu bangi abamu batono naye nga kisinziira ku ssentebe oyo aliko oba agenda okuvuganya gy'abadde akwatamu abantu be. Njagala okutegeeza ensonga endala emikwano bassentebe abasinga obungi okuva bategeera nti akalulu kano kagenda kubeera nti katambula oba kajja baatuula wansi ne bakwata peeni n'olupapula ne bamanya mu emikwano gye nnina gyegiriwa kwegamba n'amanya nti bwe bangenda kuba kampeni ya bukadde 2 oba 3 emmotoka n'abantu n'okuliisa abantu nina okunotisinga lisiti oba okuteekawo lisiti yange abantu ne babeera 2 abasobola okumpa emitwalo 10 paka gwempeza obukadde 2 era ffenna tubadde tulaba vibe ezibadde mu bakulembeze bano nga bagenda mu maaso n'okubeera nti banoonya obululu era nga bano abasinga balina emikwano omukwano gwentegeeza gwe gugenda mu maaso n'okubeera nti gukubeererawo okuva ewali ekizibu saako newatali kizibu kati bassente bano babadde n'ekizibu oba oliawo ekya ssente naye nga beetaaga emikwano nga abamu kuva bategeera nti akalu kano kagenda kubeera nga katandika bafuna emikwano gyabo bebeekwatako ne bagamba nti gwe ogenda kumbeera mu kalulu kano igwe ogenda kumpa emmotoka igwe ogenda kumpa ssente igwe ogenda kumpa kino sobola okubeera nga ndiisa abantu bange kale nga emikwano abasinga obungi babadde najjo
era namwe mbadde mulaba nti abatalina mikwano babadde tebasobola kubeera nga bakuba kampeyini era nga n'abamu ndowooza obadde okyabadde batambuza bigere ate abalala babadde tebalina budde nga bo bali awo bwe batyo nga bo bali awo bwe batyo naye nga wakati mu mbeera eyo bangi tulowooze nti kampeyini zino oba oli awo zirina engeri gye zibawaddemu ekifaananyi nti ddala kituufu tulina emikwano era bangi njagala kutegeeza ffenna twebuuza nti azemu zibaddeko n'obukadde 5 endala zibaddeko n'obukadde 10 nga osanga kampeyini eriko emmotoka nga 3 za bidongo naye sooka weewuuza ebidongo ebyo okuleka nga bakyaliibo niba nga opangisizza bipangise ekidongo ekyo kiyinza okukubira ekintu ne kivaayo kibalire emitwalo wakati wa 3 4 5 ate kisinziira ku kidongo naye nga bonna ogamba nti opangisa obudongo bwa mitwalo 10 15 ako kagenda kubeera kafu tekagenda kubeera nga kakola ekintu gwe kyoba oyagala ate nga mu ebyo abantu bano abasinga obungi oba oli awo nandigambye nti mwebadde basinga okubeera nti bakuba kampeyini ate bagende maaso n'okubeera nti ebidongo ebyo oba n'abantu bano bye babayambako okufuna emikwano emirala okubeera nga bawagira omuntu oyo agenda maaso n'okubeera nti ekyamazima abaako n'engeri gy'agenda maaso n'okukuba kampeyini omutendera omulala basentebe bano nakugambye nti akalulu ffenna tukatunulidde ka lunaku lwankya basentebe bano abalala abasinga obungi balina ebibiina basentebe abamu waliwo abajidde ku kaadi zaabwe ez'ebibiina waliwo ekibiina kye sigenda kubeera nti njogera naye nga nategeddeko nti kyagenze kiwa basentebe b'ebyalo emitwalo 10 ekibiina ekimu naye nga ffenna twebuuze emitwalo egyo 10 gisobola okuba kampeyini kyekiri kyenkuleetera nti kino kitegeeza mikwano bwe kyegattamu ekibiina ate bw'okisanga nga ekibiina kirina abantu oba oli awo abagenda mu maaso n'okukiwagira ate nga kirina abawagizi vibe oba oli awo ebeera nnene eri emikwano gyabo abagenda mu maaso n'okubeera nti ekyamazima babateekamu obwesige ne bagenda mu maaso n'okubawa ssente ezo zennyini ze babeera beetaaze oba ze baba beetaaga ate wakati mu mbeera eno waliwo ebibiina byo ebitawadde bannaabwe oba abeesimbyewo ensimbi ez'okugenda mu maaso n'okubeera nti banoonya bakuba kampeyini njagala kutegeeza nti wakati mu try eno egenda mu maaso kampeyini zino buli omu ajja kwebuuza oba buli omu agenda kutunuulira nti kiki ekiddako singa mba nduuzinze singa mba sikoze eki singa mba siruuzinze oba ndowooza mutegeera bulungi era mu kaseera kano bingi ebibaddewo wakati waliwo nga n'abamu abavuddeyo ne bagamba nti ekyamazima nze ekibiina kyannyimye kaadi kanzije ku bwannamunigina ebo nabo gye bali ate abalala ne bavaayo ne bagamba nti ekyamazima kaadi oba oli awo zenzize nazo kaadi oba oli awo zenzize nazo kaŋŋende mu maaso n'okubeera nti ngifiisa nzije ŋŋanza oluvannyuma lw'ekibiina okulegaana oba okulemererwa okumuwa kaadi eyo kwabadde agenda mu maaso n'okubeera nti avuganya ndowooza ntegeerekese bulungi ate nga mu kaseera kano ffenna tukimanyi nti bw'ojjira ku kaadi oba n'amaanyi oluusi oba tolina maanyi waliwo abajjira ku kaadi nga bagenda kugwa waliwo abajjira ku kaadi nga bo bagenda kuwangula kati n'olw'ensonga eyo bingi ebiza bibeerawo ku ngeri abantu bano oba oli awo gye bazze bakwatangamu ensonga zino nga buli omu yeebuuza ddala ekituufu kyekiriwa naye byonna nga we biri nze nkugenda wano ku Standard News tugenda kubeera nga tubibatuusaako ate nkakasa bangi ku bantu bazze nabo beebuuza ddala ekibiina kino kyekiriwa ddala ekibiina kyange kinnyambye eki naye
nkakasa nti ekibiina kiba kisobola okubeera nga kikuyambako olw'ensonga nti oba ojjidde mu pati eyo gy'owagira mu kibiina kyo. Ensonga endala nagwe nkuwa mitendera abantu bano gye bafunyemu ssente. Engeri gye bafunyemu ssente ezikubye campaign wakati nga tufundikira akaluko wa ssentebe bw'ekyalo akabulako essaawa busaawa zigenda okuwera ssaawa nga 10 oba 6 ndowooza nga buli omu ategedde ani ssentebe we. Akalulu akalala oba ensonga endala empisa. Bassentebe abasinga obungi tebalina mpisa. Era tulabya nti waliwo bassentebe abavuddeyo oba oli abo abamu bakomyewo tebakomyewo. Naye ate n'obeera mu bassentebe nga bagamba naye ssentebe ono ekyamazima talina mpisa. Ekyamazima talina ki? Talina mpisa. Ate wakati mu kubeera nga ssentebe ono talina mpisa abantu ne bamuleetera okwekokkola oba okumwekokkola. Kati ne kiwa omwagaanya ono amwesimbyeko amaanyi era ng'abantu ne baba nga batunuulidde ono amwesimbyeko nti yagenda okubeera nga awangula oba oliawo awangula akalulu kano. Nti ssentebe obutabeera na mpisa ne balaba nti omuntu amwesimbyeko empisa nga ye alina 10 oyo aba alina afunye agenda kufuna amaanyi abantu abagenda mu maaso n'okubeera nti ekyamazima bagenda mu maaso n'okubeera nti ono aliko bamuvaako ate akalulu ne bakawa ono akoze eki ataliiko. Byonna njagala kutegeeza ku mukutu guno gwa The Standard News. Byonna obukulembeze buno nja kubeera nga ngenda mu maaso n'okubeera nti mbubawa. Kuba bangi ku bakulembeze oba oli abo abeesimbyewo bo bagamba nti bagenda kuwangula naddala abali ku bifo bino. Ate abamu bo abalala abatabiriiko ababwagala bo bagano balina essuubi ly'okukola kiri okuwangula. Kati n'olw'ensonga eyo gwe wenna omulabi waffe owa The Standard News nti ensonga zino naddala eri abakulembeze b'ebyalo bano abagenda mu maaso n'okubeera nti ekyamazima babaako n'engeri oba oliawo kye nandigambye nti abakulembeze bonna oba bandibadde nga twakitwala entya nga empisa balina. Omuntu akwegamba omukulembeze abadde n'empisa agenda kwanguyibwa okudda ku kyalo oba okudda ku bukulembeze. Naye oyo atalina mpisa agenda kubeera nga tadda ku ki? Agenda kubeera nga tagenda kubeera nga adda ku ntebe alinnya ku ntebe ate nga n'olwekyo bangi kwabo ku bakulembeze bano oba oliawo empisa tukitunuulire nti kintu kikulu ate nga n'abamu oba oliawo nyinza okulowoozesa nti ono omuntu alina empisa ayanguyibwa nnyo abantu okusinga omuntu atalina mpisa. Kino noza nammwe abakiraba oba abatulaba ku mukutu guno gwa Standard News nammwe nkakasa nti mugenda mu maaso n'okubeera nti mukiraba olw'ensonga nti empisa kintu kikulu nnyo osinga ebintu ebirala. Obukulembeze buno kasa bubaamu engeri y'empisa ekyamazima bingi biba oba bingi bitunuulirwa nnyo naddala mu nsonga ezimu oba endala. Era y'ensonga lwaki abakulembeze abasinga mu kalulu kano akagenda okubeera nga akakomekezebwa olunaku ndowooza olwaleero ekiro ssaawa nga 6 enkya tutunuulire ani agenda okubeera nga awangula obwa ssentebe oba obukulembeze obwo. Ensonga endala naga nkuwa mitendera bassentebe bano kwe basinzidde oba oliawo okubeera nga ebintu ebimu bassentebe bano babitunula kyamuuli naye nga kyo bo nga bba abantu oba oliawo nga bo bibalabamu essuubi. Ensonga endala
basente bano sente ezisinga obungi basente be abamu nakugamba nti bafuuka ba buloka balina business. Abasente babasinga kyo kizibu okusanga sente be atalina business. Sente be balina business zino wammanga. Abamu balina zadware, abamu balina amaduuka, abamu balina ebifo byabwe. Nga sente zino mwe bazijja bwe batu ne bagenda maaso n'okubeera nti bakulembera ekyalo. Nga mu campaign muno sente zibadde baali bazitereka era nga mu kaseera kano sente zino bazijjeeyo okulaba nga bayingira mu campaign basobole okuwangula ebifo by'obwa ssentebe oba ekifo ky'obwa ssentebe, okulaba nga abamu badda mu ofiisi wadde nga abamu bateereddwako eriiso nti ono tayinza obutadda, naye nga bo okusinziira ku bantu oba okusinziira ku ngeri gy'abadde aweerezaamu abantu be bo bagamba nti abamu nga bo bagamba nti bizinesi yaabwe ze balina bagenda kulaba nga baziteeka muno ate bagende mu maaso n'okubeera nti ekyamazima babaako n'engeri oba oliawo gye batambuza ensonga zino okutuuka okubeera nti baziggusa. Era ffenna tutunuulidde ssentebe ki agenda okubeera nga addako ku kyalo ekyo. Nakugambe nti addako agenda kubeera nga alina engeri gy'akoleddemu abantu be, ate abalala agenda kubeera nga talina nti aba talina kyakoze. Kyesinza ne ku muntu engeri gy'azaakolamu emirimu gye, bassentebe bano ne bagenda mu maaso n'okubeera nti abatuuze bamusiima. Omutendera omulala obufumbo. Okusinziira ku bantu kigenda kubeera kizibu ssentebe okuyitamu. Obufumbo nayo nsonga eviirako omuntu okulinnya mu ntebe. Kuba ojja weegenyeze nti abakulembeze abamu abatali bafumbo nti abantu abamu batali bafumbo obukulembeze bubalema. Omuntu asooka ne yeebuuza nti bw'aba si mufumbo biki byagenda okubuulirira ffe abafumbo abafunye obutakkaanya. Kati era bw'aba si mufumbo biki byagenda tukolera ffe abafumbo oba oliawo abalina obutakkaanya mu maka. Bw'oba nga tomanyi bizibu bya bufumbo entebe olwaki ogikaayanira. Kyova olaba nga obukulembeze buno ebiseera bisinga omuntu ne waba talina kyawadde bantu naye nga mufumbo afuna omukisa gwe ogw'okuyitamu guba munene nnyo. Naye ono atali mufumbo omukisa gwe guba mutono nnyo ogw'okulinnya mu bukulembeze. Era bangi bazze nga beebuuza era ndoza nammwe mubeereyo ne mbala naye gundi ono mufumbo si mufumbo, gundi ono mufumbo si mufumbo. Kati abamu ne batuuka n'okugamba nti naye tetugenda kukuwa kalulu kwaffe kuba toli mufumbo. Ebyo nno bye bimu ku ebyo ebigenda mu maaso n'okubeera nti oba oliawo abantu bano bafuna omukisa guno ne bagenda mu maaso n'okubeera nti ebimu ku ebyo okubeera nti ekyamazima obufumbo buno bubaako n'engeri oba oliawo gye butambuliramu. Naye obufumbo nsonga nkulu nnyo wakati mu try eno mu bufumbo buno. Abantu abagenze mu maaso n'okubeera nti bakuba campaign, njagala kutegeeza gwe omulabi waffe era batono nnyo be bamanyi nti si bafumbo, naye nga abasinga bafumbo, naye nga n'abatali bafumbo
mu kaseera kano olw'okuba nti baagala obukulembeze bafuniddewo abakyala era abakyala gubadde mukisa gwabwe okubeera nti ekyamazima bamanya obufumbo kyeki. Ensonga endala okwebuzaabuza mu kaseera kano manyi bw'olinnya ku ntebe obaako n'ebifo oba oliawo by'otunuulira n'ogamba nti naye kino kyeki. Nti bassentebe abasinga obungi okwebuzaabuza kugenda kubalemesa okudda mu bifo byabwe, kyokka ababadde bateebuzaabuza bo baatunuuliddwa dda okubeera nti bagenda kudda mu bifo byabwe. Bangi ku bassentebe nti nga bw'obadde oba oliawo muyita ku nsonga ezimu ne yeebuzaabuza kwegamba mu kifo ky'okusala omusango taba straight forward. Eyo ensonga nayo oba oliawo yatunuuliddwa dda eri abantu abamu nga bagamba nti ono tagenda kubeera nga addako ku bukulembeze, ate nga n'abamu oba oliawo abamu nga bo oba oliawo bagenda kubeera nga batunuulira nnyo ensonga zino ez'obukulembeze nga bagamba nti ekyamazima kino kiina engeri gye kigenda okubayamba oba kyerina engeri gye kigenda okubayambira ddala olw'ensonga nti abakulembeze abasinga obungi bingi bye bamanyi oba bingi bye bayinza okubeera nga beebuuza mu kaseera kano nga bagamba nti kino kiki ekigendera ddala mu maaso. Bingi manyi abatuuze bano batunuulira nnyo ensonga ezimu oba endala, nti okwebuzaabuza kwabwe bassentebe bano oba oliawo kulina kye kugenda okubayamba oba kulina kye kugenda obutabayamba, nga bangi ku bo bagenda kuba batunuulidde ensonga ezimu nga beebuuza naye ddala ssentebe ono anaamalako oba taamaleeko. Ezo nno oba oliawo ze zimu ku nsonga z'abassentebe bano benjagala okutegeeza nti abamu bagenda kubeera nga babaako n'engeri gye bagenda mu maaso n'okubaako oba n'okutunuulira ensonga ezimu oba endala. Ensonga esembayo gye nandyagadde okubeera nga nkuwa nti bino byonna oluvannyuma lw'okubeera nga mbikubuulira bassentebe bangi bagenda sigala nga bali mu mabanja agatagambika, bangi bagenda sigala nga bali mu makomera olw'ensonga nti bassentebe bano batadde nnyo ssente mu kalulu kano. Wakati mu kuteeka ssente mu kalulu kano bangi abagenda osigala nga tebalina wadde n'ekikumi, era bangi abagenda osigala ng'ekyamazima ssente zibakaluubiridde oluvannyuma lw'okubeera nti bino byonna bibaddewo, ate oluvannyuma lw'okubeera nti nabo nga bo ssente zino wadde abamu bazeewoze mu banka ag'enjawulo naye bagenda kusigala oba oliawo nga tebalina wadde n'ekikumi, nga ebintu byabwe babitunze wadde nga waliwo abo abatunuuliddwa ennyo enkaliriza okubeera nti ekyamazima obukulembeze buno babaako n'engeri gye bagenda mu maaso nkitwale nti n'engeri gye bagenda mu maaso n'okubeera nti ekyamazima babaako n'engeri gye basasula amabanja gano singa ebyobufuzi basinga politics ono aba awedde. Bassentebe bano abasinga obungi bingi nze be nandiwoozezza nti oba oliawo bye bandibadde bakoze okusobola okudda mu ntebe, naye wadde nga waliwo abamu abagenze mu maaso n'okubeera nti babiremererwa. Njagala okusaba sigala ku mukutu guno ogwa The Standard News, nange The Element Man muzzukulu wa Mugema, era sigenda kubeera nga nsukkawo. Mbagaliza ebirungi ate tusinkane omulundi omulala. Ndowooza era olunaku olw'ennyini olw'ebyokulonda lirwankya singa Omukama aba asazeewo okubukeesa. Subscribinga olayikinge ate ogende maaso n'okubeera nti otugubeera ku mukutu guno ogwa The Standard News ne The Element Man muzzukulu wa Mugema. Mukama abeere nammwe.